Yes. Message eno ngisindikira direct ewa president wange omulungi Kyagulanyi Robert Sentamu nga nkulopera musajjawo Medad Lubega Sseggona oluvannyuma lw'okufuluukinga n'akusanga mu ntambula zo ze wabaddemu ebweru omulundi oguwedde n'akwegayirira nti omuddize kaadi mb'omugyeko akasajja ka mmeeya Walukaga kamuleeseeko obuzibu n'omunyonyola mu bigambo byo nti tosobola toyina buyinza bumuwa kaadi okuggyako akakiiko ka EMC ke kalina okukola ku nsonga ze. Medad Lubega Sseggona yakunyonyola bulungi era ojja kwebuuzagana amawulire twagajjawa ng'akugamba nti okusinziira ku musango gwa Kibalama gwe yakuwoleza ye yakuwoleza lwe baali bakusibye okuva lwafuna obuvune eri mu Arua ng'agamba byakoze bingi toyinza kumala gamuleka bwotyo busajja kumulya n'omugamba nti ekyamazima kiri nti wankolera ebintu bingi nange kasita nafuuse looya bw'oliba n'obuzibu nsobola okukuwolereza naye bino ebikwatagana ne kaadi akakiiko ka EMC ke kajja bisalawo. Medad Lubega Sseggona yavaayo eyo gye yakusinkana ebweru n'akufuluukinga mu woteeri n'akugwikiriza nga tasanyuse era nga munyiivu era yavaayo akitegedde nti kaadi tagenda gifuna egenda wa Mathias Walukaga mulumba dduka ekibabu. Kakati nkuloopera Medad Lubega Sseggona kye yakoze buli muntu yenna mu constituency ye ataafunye kaadi nga yadavuganya ku bwa kansala yabakuŋŋaanyiza n'abatwala ku ofiisi ye n'abawa ssente yabagambye ebigambo bino nti yagenda obbakolera ebipande byonna yagenda obbasasula eza registration era nejjo mbadde baregistaringa ewakiso ye yabadde yabawadde ssente zatandise dde okufuluma nina bakansala be yawadde alina gwe yawadde akakadde alina gwe yawadde obubiri alina gwe yawadde akamu ekitundu bagende bakuba ebipande balwane nuupu ekigendererwa kyabwe ekikulu kulaba nti balwana nuupu era buli muntu yenna Walukaga we yatadde omuntu era Medad Lubega Sseggona yasasudde abasajja sente za registration zize ebipande yabagambe agenda bikuba yabagambe agenda bawayo ne sente ez'okusasula abalonzi baba abantu banaba banoonya obululu. Ankulaopera omusajja oyo nti yasazeewo akola obwakabaka bwe mu bubwo era yasazeewo n'agamba nti ttiimu yonna eyiye egenda kuba n'akabonero mupiira era buli gonoolaba yenna alina akabonero sayidi zeeyo ali sponsored by Medad Lubega Sseggona akali amaggwa. Kyenjogera nkirinako obukakafu be yakwasizaako ssente mbayina abamu bawaddeyo ne bagakatuzirye naye tetulina kyakkola kubanga yabagambye zonna yagenda oziteekamu mbwe era ayagala aswaze nuupu ekigendererwa kye kyakuppu wansi n'okukuba nuupu n'okukuba omwami gwe bayita Walukaga n'agamba toyinza muleetako omusajja tamanyi yadde kwogera luzungu exposed tamanyi bya bufuzi so nekiraga kinti abo abasajja bokuva dda badde nga bateekateeka mbeera zaabwe babeere mu opposition just kufunira mu ssente na kugezaako kutematema bawagizi nga balimba bawagizi nti bali ku opposition naye nga ssente zonna ze bali ezisinga obungi ziva wa mwami Museveni. Mwami Medad Sseggona njagala ojjukire we wajjira gwe wennyini ne Elias Lukwago mwasulanga ku Kas Club Manju mu gye bayitanga Kas Club ow'omwami gwe bayita Semmango owa Mavin Hotel omwami oyo ng'abawa ssente nga mumusuubiza ebintu bingi bye mugenda omukolera ye yabawanga neza okusasula wa polling agent nga mugenda muddiza ssente naye olunaku olwaleero oyo omwami Joseph Semmango n'olweyo temwogera naye mumuyisa bubi byonna zonna endagaano ze mwakola mwazivaako jjukira we wajjira omaze ebbanga ddene nnyo mu palamenti ne mwami Lukwago ng'ali ku bwa Lord Mayor nga mulya munywa omwami Semmango temwamusasula ssente ze wa Mavin Hotel ze yabawola nga munoonya obululu mu biseera ebyo nga mukyatuula wali Kalandani ku Chambers mu wali ku London building wali ku Kampala Road ebyo byonna obijjukira bulungi nti mbimanyi ekintu kyo wakoze okuzimba obwakabaka bwo era njagala mbuulire bannayuganda mwenna abandaba wano nti abeesimbyewo ku bwa independent abasinga bakansala abataafunye kaadi baalayira era badde bali supposed okuwagira abo be bawa kaadi nga bagenda bayimirira emabega bongere ku maanyi olutalo tulabike ntululwana mpaka nga tuluggusizza naye abasajja nga Medad Lubega Sseggona ng'akolagana ne mukwano gw'empuuga baasazeewo bakyankalanye kino ekintu bateekemu ssente nnyingi nnyo okulaba nti basuula nuupu era ne Medad Lubega Sseggona
yagambye yekagira nga ateeka ebipande just kulaga nti akyali munupu tanaba kukkiriza nti kadi bagimujjako mbu bamuyinza okwekuba ku mutima naye nga yabagambye naye agenda kugira ku mupiira era bonna be mulaba nga bagira ku mupiira mu constituency eyo ne constituency endala project ezirika abasajja abazivujirira ababawa sandi esimbyewo bandi badde bakkiriza ne babeere mabega w'abannaabwe ne bakkiriza ne bakola ebyo ng'ekibiina bwe kiragira kubanga in the first place nga bali balina amaanyi tebandi esimbyewo bokka naye oluvannyuma olwe bamaze okulaba nti kadi bagibajjeeko bo badde lwedde okuwagira bannaabwe naye omusajja ne ttiimu ye bakolera mabega bagezako okulaba nti bakola ekintu kyonna bakiyuwa kyova olaba bo basazeewo bagire ku mupiira oyo Medad Sseggona ali lwedde ayagala kugira ku mupiira yakitegedde kadi yagaana okuva lwe yakusinkana response gye yali asuubira neetafaanagana neyo gye yali ayagala kubanga yagezaako n'okujjukiza nti yakuwoleza emisango ate nzijukira bulungi mwegyo emisango Medad Lubega Sseggona ku musango gwa Kibalama baakuwa $2 million lwakuba wagamba nti okusinziira ku taseyo ne levoyo mbwezo sente zaali ntono wayamba buyambi kibiina kakati oba olina omutima gw'ekibiina ng'olumirirwa omusajja Robert Kyagulanyi yajja nga yabeeranga mu music we ng'ayimba bulungi afuna sente ze ayina ebivulu bye naye n'awaayo akadde n'alumirirwa bannayuganda abalala kwe kuteekawo luno olutabalo nti buli muntu yenna asobola alwegattemu basajja bw'omusajja mukulu wajja ne weegattamu okozeeko ky'okoze bwe waba olabye nga waliwo omuntu omulala akusinga obuganzi mu bantu bo era nga ddala tutambulira ku mulamwa gwe gumu kujjako Museveni nga bw'obeera oyogera lwaki ate kati ozimba obwakabaka mu bulala lwaki osaponsalinga abagenda okulwana Kyagulanyi lwaki osaponsalinga abantu baje independent nga bali ku mupiira nga ate bakozesa sente ezo sebo gozijjawo zogenda okuba bakansala bonna aba constituency besimbewo ng'ate ng'ekigendererwa kira ddala okyogerera ddala kubanga abazze okufuna sente ezo bazenga mu ofiisi yo gwe wennyini n'obanyonnyola by'oyagala n'obabuulira by'oyagala n'obawa sente information gye twagije nina obutambi bw'abantu babiri abakukutte nga mwogera ebyo ebigambo lwakuba gwe tewategedde nti baakukutte obutambi bwe sinnabakuta nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu ekyo kye muzimba tekigenda soboka bannayuganda bonna kati mwembuulira mumanye nti sawa zino tulina sayidi bbiri ez'abanyigirizibwa n'abanyigiriza Medad Lubega Sseggona n'empuuga we n'abalala bonna baba basazeewo okudda sayidi ey'okunyigiriza abantu ebbanga lyonna lye babanyigiriza nga beefuula ababalwanirira bwe boogera obuteekateeka bwe beeyimirira mu kifaananyi ky'abalooya naye nga bali ku byabwe banoonyeza nda zaabwe ekyamazima sawa zino ogwe nga nkuvuddeho katono kati Lord Mayor gwagamba nti ogenda kuva Kampala simanyi ogenda kulwana ne Lukwago simanyi ati waliwo kyali kizze n'otayogera obuzibu obukiriko nakivuddewa kiki kye wali otaasizza bwe wayogera ku kisaawe n'okitaasa bwe wayogera ku katale akabali ku ddembe ekkuba erigendayo n'olitaasa kiki kye wali otaasiza n'okiza mu ngalo z'abannayuganda nga gavumenti yali ekitwala tukugamba tulina ekizibu kimu kya Mwami Museveni tukugamba mutwegatteko mwenna ku luno tulwane tulabe nti tumukuba ekigo ebintu byonna tuddemu tubitereeze bannayuganda baddemu beyagalire mu nsi yaabwe bafunene ku kasente bafunene ku mirembe bafunene ku bwogerero ate gove eno mbuluulo ovulo mbunze mu kibuga sivaamu nze omuloodi sivaawo omuloodi tovaawo nga kiki kyokoledde abantu basajjamu muli babi nnyo abantu ssaawa zino mulaba abo abasajja mumanye nti badde bandya nabo bakolerera mbuto zaabwe balowooleza mbuto zaabwe tebayina lunaku na lumu lwe baali balumiriddwa bannayuganda era nkuloopera Mwami President Kyagulanyi nti oyo omusajja yatandise dde okuzimba obwakabaka bwe era kadi ne baba nga badde wakyaliwo akabembekeza nti asobola ogifuna temugeza ne mugimuwa abasajja be yazimbye kati obubaka obufembe buno mbwa mwami wa Lukagga naawe yongera okuyingira mu bantu tunuulira bakansala bo badde ng'okolagana nabo abataafunye kadi obubuuze ofune chance yogereko nabo ojja kulaba ki ekyabatutte era ojja kumanya anaagenda okubasaponsalinga yongera ogazi y'obwongo yongera okwogera ne bannayuganda yongera okwagala Kyagulanyi president waffe Sentamu mwongera okwebereramu mwongera okufuna amaanyi mwongera okufuna obuvumu bwe kataligirya ku luno amazima ga Katonda mbalayirira Museveni tagenda kusigalawo naye ezenkwezenge buli azirabye zirabise buli afunye message eno gitambuze etuuke ku Walukagga etuuke ku Medad Sseggona etuuke ku president waffe etuuke ku baakakiiko baffe mumanye nti mbadde mudiringa n'ensoli mebbanga lyonna ezirirwedde tulya ezirirwedde tumalawo people power our power people power our power so bannayuganda mwebereremu
ekyamazima kiri nti mwebereremu Medad Lubega Sseggona oli